mmwanyi egudde ebintu birinnya ebbeeyi ti mmwanyi egudde akatale mmwanyi efa akawuka naffe twagala ssente byakatonda eggwanga lyagala kumanya ffe lwaki temutufuddeeko ye sente mwateeka mu mikalumu bana okujja okusaba ate ssente amangu ago kamulokola omusaala esonzeewa ku mbeera eno gyosibangamala mutya saba neyanziza nnyo Medi ate olaba okubeera ng'ogoberera ensonga ezigenda maaso mu palamenti kubanga ensonga ezigenda maaso mu palamenti zigasa bannayuganda bonna kitegeeza nti bw'ozigobera n'ojja wano obategeeza obeera obayambye kaakati ensonga gyoyogeddeko esooka obuuzizza nti supplementary budget zivaawa naye era n'obuuza n'eyo ebadde yogerwako olwaleero kivuddewa kaakati obulwadde bwa kalusu bwabalukawo ne wabeerawo okwemulugunya okuva mu baka palamenti ab'ebitundu ebyenjawulo ewali ente nebaali wateereddwawo karantine olw'obulwadde obwo ne bagamba minisita Frank tumwebaze ajje akole statement annyonnyole palamenti nti gavumenti ekoze eki ku mbeera eno era olwaleero bwazze sipiika Thomas Tayebwa n'amuwa obudde n'atunnyonnyola mu kunnyonnyola kwe annyonnyodde ebitundu ki ebikoseddwa n'emityana nno mweri mweri mityana south ewa kansolo muono gye baateeka karantine olwakalusu nga gyali n'ente nnyingi ezaafa mu kunnyonnyola wake n'ayogera biki bye twetaaga okukola gavumenti yeetaaga kukola ki okumalawo obulwadde buno obwakalusu era abantu bangi abaka bangi ne bagamba ebitundu byabikoseddwa abantu babalaajana bafiiriddwa ente bafiiriddwa ssente tebakyasuubula n'abakinjaaji ne baani bonna kati mu bintu ebingi ebyogeddwako waliwo ekyogeddwa nti beetaaga okugemanga ente buli kadde kuyisawo obudde ne baddamu ne bagema kuyisawo obudde ne baddamu ne bagema naye nga gavumenti yeekola ki yeegema sipiika kyavudde agamba naye bannange twogera ku bino ebyokugema ne ssente ez'eddagala kubadde bagamba nti gavumenti eri mu nteekateeka vaccine oba eddagala erigema litandika okukolebwa wano naga naye abantu bangi bemmanyi abalina wano ente ng'oli alina ente ziwera 3,000 oli alina 2,000 oli alina mitwalo emeka lwaki tulindanga gavumenti yebeewa webale nnyo agambye nti ddala omuntu alina ente 3,000 ekikulinza gavumenti okujja okuwa vaccine oba eddagala erigema lwaki tutundako ente 5 n'osobola okugula vaccine era nendaba nga abantu bangi bakikubidde mu ngalo mu kukubaganya ebirowoozo ku statement eyo mwe muvudde ebyogeddwa nti weetaagisaawo supplementary budget kubanga tewali nsimbi ezisobola okumalayo n'eddagala na biki kakati omugalatiya naye n'ayimirira n'agaa nti abaffe bwabeerawo ensonga ezikwata ku nte bwabeerawo ensonga ezikwata ku bulunzi palamenti eno ekwata omuliro era supplementary budget zanguwa nnyo naye waliwo ebitundu nga byo si byante naye nga nabyo birina okusoomoozebwa ebitundu nga wano mu Buganda waliwo mmwanyi era ne sipiika mpulidde nga nti nange ewange bannange siina nte nange ndinaki mmwanyi Abedi n'agamba nti lwaki bwe tuba tukonsideringa nti wabeerawo obulwadde bwa kalusu kyetaagisaawo embalira y'ennyongereza kubanga mube ekintu temwakipulaningira kyekitegeeza supplementary kyewabuuzizza nti supplementary evaawa bwe muba mupulaninga mugamba nti ekitongole kino kinaaweebwa ssente bwe ziti na kino okusinziira bye tuteekateeka okukoleramu kati kalusu bw'abalukawo muba temwamuplaningidde nti kalusu anaabalukawo netusipendinga ssente bwe ziti n'olwekyawe wavaaki ennyongereza era ne bw'olima emmwanyizo Abedi kyabadde ajjayo tojja kutegeera nti we zinaatuuka mu bbanga bwe riti zinaaliibwa obuwuka zinaabeerako embeera bweti n'agamba nti lwaki babeera bakonsideringa kubanga essaawa zino n'abalimi b'emmwanyi balina okusoomoozebwa lwaki nabo tebabeera konsidera tebamukkiriza kwogera era ngenza okulaba nga abantu abamu banyiivu bazibu nga baga nti nedda eyo ensonga tesaanye kwogerwa kati kuba tekibadde ku bimu ku biteekateekeddwa naye twagala kuddayo kiri kyogambye nti naye mmwe muteekateeka mutya essente ebitongole ebyenjawulo oba ebisaawo ebyenjawulo kati ng'ekyobulimi jjukira twagenda ku program based budgeting kusinziira ku program erimu obulimi n'obulunzi gye bayita agroindustrialization
ebyo byonna bigwamu eyo. Kikwewunyisa nti newankubadde ebyobulimi bye bisinga okuvaamu bannayuganda abasinga omungi mwe basinga okubeera balimi balunzi, naye ate bw'otunuulira enteekateeka eriwo kati eraga nti ssente ezigenda okuweebwayo zikendeezeddwa. In fact kuviira ddala ku resource envelope eya bajeti y'eggwanga ekendedde okuva ku trillioni ziri 39 paka ku trillioni 36. Kati mu agro industrialization omuli ebyo ebyobulimi bye twogerako, omuli n'obulunzi n'ente, omuli n'emmwanyi zonna ebyo nayo egenda kendeera mu mbalirira eno gye tuliko ng'egenda kendeera nga bilioni 17 kuva ku bilioni 1,814 paka ku bilioni 1,644. Ekyo kikutegeezesa nti priorities nkyogere ntya okusoosowaza nti newankubadde ebyobulimi bino bikulu nnyo era bikosa bannayuganda abasinga obungi, mwana twate gavumenti eri mu buyinza yo si byesoosowaza. Kyova olaba nti ne mu minority report yaffe aba opposition baga nti waliwo ebintu ebyetaaga okusoosowaza. Kati bw'obanga oyagala kusoosowaza bya bulimi nabano bennyini abadde basinda nga bagamba nti nno eddagala vaccination nabiki bituufu era byetaaga okukola, naye ekyo kyandibadde kikola singa mu prioritization mu kusoosowaza era tubadde tusoosowaza ekisaawe eky'ebyobulimi. Naye nkulaza okusinziira ku miwendo egyo egiri mu budget framework paper bino bye tuli mu kuteekateeka kikulagirawo nti ssente ze twateekamu omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ate era zigenda kendeera ku mwaka gw'ebyensimbi guno. Ekyo kitegeeza nti era omulimi wakwongera okubonaabona, wakwongera okusanga okusoomoozebwa kubanga tebamusoosowaza. Si bya bulimi byokka n'ebyenjigiriza, si bya njigiriza byokka n'ebyobulamu, kubanga bw'ogerageranya ebyobulamu kati mu budget twabaga nti bw'ogerageranya ICU emulago tuga nti ICU emulago yeetaaga abasawo nga bameka bonna okutwaliza wamu nti yeetaaga abasawo 82, waliyo bameka nti waliyo abasawo 9 nti ate mu State House waliyo bameka nti waliyo abantu abayambako awo obuyambi 45 noga nti okay waliwo abasawo bali ku ddala lya nursing officers nti twetaaga abasawo bameka nti 47 waliyo bameka mu ICU emulago nti waliyo 3 ate eri abawandiisi mu State House nti waliyo 45. Ogenda okukomparinga ng'olaba tebikwatagana nti ate abasawo abakugu manyi abasawo abakugu betwetaaga nti oba musawo wa mutima nti oba abakugu abo ba specialist doctors twetaaga bameka mu ICU emulago nti twetaaga abasawo 4 nti tetubayina nti ate eri abayambako obuyambi abayambi mu State House nti tulina abeka tulina nga 22 eno waliyo bameka 2 abasawo abakugu. Kati olaba nti ekintu ky'okusoosowaza mu mbalirira ze tukola bannaffe tebakiriiko, okusoosowaza ebigasa ffenna naye okusoosowaza ebigasa abatono eyo gye kuli, kubanga ffenna bwe tulowooza ku bulwadde, bwe tulowooza ku kisaawe eky'ebyobulamu twandirowoozezza nti egyo twandisoosowalizza. Emiwendo gy'enkuwa giri factual, sikyogera ku bwogezi. So twakola comparison eyo ne tugamba nti naye ssente zisaasaanyizibwa wali watya nga bakendezzaako wali essente ezo ne ziyambako okwongera ku muwendo gw'abano abagasa bannayuganda bonna lumu. N'olwekyo mmedi ebintu ebikwatagana n'embalirira ey'ennyongereza ate era obadde okiraba mpisa ya gavumenti ya NRM okujja okusabanga ennyongereza, naye nga ennyongereza ezisinga obungi tezibeera mu bisaawe byenkugambye. Kakati bw'otunuulira mu budget bakita batya ratio omuyizi n'omusomesa nnene nnyo nti abasomesa bakoowa nnyo mu bwongo ne mu mubiri. Naye bw'ogamba nti naye bannange twandibadde tusoosowaza ebyobulimi kubanga bigasa bannayuganda, ebyobulamu kubanga ffenna bitugasa, n'ebyenjigiriza tebabiwulira era ojja kgenda okuwulira nga waliyo embalirira ey'ennyongereza supplementary budget ey'ekyama. Kati nga temujja nakutegeera egenda kukola ki nga yakyama kugamba ng'eri eyo bibere mu parliament ebyo egyo ebiri olwanya biyise ebyekyama ate ani abiyisa ababaka ba parliament bennyini mmedi, kubanga kati ebyekyama tebakkiriza na biscrutinizinga
kati abamu tetubitunulako waliwo akakiiko katono akayisa ebyo ebyekyama so ne mubaga nti bannange bannayuganda bangi bali mu kisaawe kino akati ffe emmwanyi terimba walengera oli twalina katikkiro emaanyi eyo ng'abantu abasinga bonna era abantu basanyufu naga nti emmwanyi nebbeeyi kati egenda yeeyongera mutwalo gumu mu 3 naye kakati bino byonna ebize bibaawo ogenda kulaba ng'ate omuwendo okukola ki gukka kubanga tewali akoze eki afuddeyo ku bya bulimi wadde nga byebyantugasiza ffenna ekyomugala kyekimwanyi kikumyewo nvudde mumangu awo nkugambye ekyomugalatiya era afulumye yeekandaza awulidde obusungu bungi ne sipiika naye akirabye nti omugalatiya akoze eki kuba mugalatiya amugambye nti sipiika nkiikirira bantu bange ekitundu kyenkiikirira nakyo kirumwa nga ne bali bwe bakola ki nga bwe balumwa ente zaabwe naffe wano tulina emmwanyi zaffe tulumwa era bwafulumye naye akanindeko wayitewo eddakiika nga 3 mugoberere ne mugoberera wabweru eno gitubeera era nanga nsipiika tampisiza bulungi kubanga oli bwawulira ng'alina omukwano gw'amaanyi ku nte naffe tulina omukwano gw'amaanyi nnyo ku mmwanyi kitegeeza ate mugalate muwuliza eri obwakabaka kituufu katikkiro atambuza ensonga ya katikkiro nnyo era alina mpitirivu nnyo n'ozigaba era azigaba era azifaako nnyo kikomyewo baagala tekina we kikomi bagambye nti ensonga eyo bw'eneebezze supplementary budget bw'enejja olwo anaaleeta ensonga ng'ayogera na ministry ya finance kubanga wadde nga abajagala supplementary balunzi si be balina okuleeta se supplementary budget abalina okugireeta ministry of nanzibwa ku byensimbi naga nti agumiikirize bw'enejja nga twogera ku nsonga za supplementary budget olwo anaaleeta ensonga ye Uganda yokka yetamanyi bantu baayo kye balya naye ate nga balya kati ewaffe abantu bagenda kulya naye Uganda temanyi oba banaalya olwaleero oba nedda naye bajja kulya kati newankubadde kasooli agudde olwokuba tewali atufaako mu kulya kati ffe twefeeko tugenda kuba n'emmere eyo ekyo nakyo nkyebaliza Katonda nti mu Uganda mwekiri gavumenti temanyi bye tulya naye tulya ne tubeerawo maybe nga tuzzeeyo mu paalamenti mbaddeyoko kaseera nina omulimu ogwampeerwa guntwalira obudde bungi kubanga gwakuwandiika kati mbeerako wanaye nengera nembiwandiika nina okutuukiriza ekintu omugalatiya kyabadde aleese kya muwendo nnyo eri Uganda yonna kubanga bw'ogenda mu Northern Uganda n'ogenda eyepakwaki n'ogenda Arua abantu kati balima emmwanyi bw'ogenda eggulu kati abantu basimbye emmwanyi bw'ojja wano kati emmwanyi efuukidde ddala gold on the trees kakati obuuko obwo bwe batabufaako ne balowooza ku nte zokka kalusu zeekutte oba kalusu akutte ente kakati minisita alina okujja n'akola ekintu kimu kyokka kwogera kalusu nze nga nze tekimpisizza bulungi lwa nsonga nga minisita wa agriculture yandyogedde holistically nziza nti mu lulimi olugule generally yandyogedde ku byonna kubanga mmanyi ayina ripooti ku mmwanyi akimanyi ti emmwanyi eno yevaamu ssente ayina ripooti ku kasooli eri ku mmeeza ye naye toyinza kujjayo kamu kokka olw'okubanga naawe olina ente gwenoyogerako ekyo kyokka ate ne tugezaako Abedi n'agezaako okuleeta ensonga n'olaba nti waliwo abayisiddwa obubi ennyo olw'okubanga Abedi aleese ensonga ekwata ku paati emu mu Uganda emmwanyi kati kyattunzi nnyo gavumenti kyeyandivuddeyo etunuulire nga bukyali nti singa akawuka kabeera keetaaga okulemesebwa okuzirya bandibadde bakikola bati bandibadde bakikola kati Uganda ekola it's a reactionary state it's a reactionary state kugamba wabeerawo ekintu kyonna ekola nga fire brigade wabeerawo ekintu kyonna nga bapapa nga badduka tubadde wano n'olukiiko lwa Naamu kati nategedde nti bagaana buganya okukola enguudo nakitegeredde ku lukiiko lwa Naamu bakola enguudo eyo nayo n'emunyonyi eyo yonna enguudo ziri sealed naye nga bazikoledde emyezi 4 kiki ekigaana okutwala omwaka gumu ne bakola enguudo za Kampala zonna nezibeera nga ziri sealed kakati kalusu abaluseewo kati minisita lwajja ndowooza ate oba yasoma agriculture simanyi
simanyi oba endwadde yetagisomangako nti ettente ate kakati ne bagamba nti tewali vaccine mudduke kwegamba Uganda eringa maka ga musajja mwavu buli ddakiika abeera mu miwabo anana bakimanyi nti obulwadde buno bubaawo bandibadde bakoladde entegeka bakimanyi nti eno coffee something that word waliyo ebyo byonebizimwali bandibadde babyetegekera kubanga wano tulinawo ministry number of planning kakati era nzikiriza mpite wano okugamba abantu bewaffe nti temusooka okwekalakaasa ewaffe waliyo okwekalakaasa ku luguudo waliyo ebimotoka ebyo ebitwala ekikosima bakiyita kikosimo kijja eyo egombo kitwala enakaseke kati badde bateekamu oluguudo dukola kolasi lukoma mitiyana kati ndi eri nkubirira naye temusooka kwekalakaasa minisita tugenda kwogera naye kati ebyo byonna bandibadde babipulaninga dda nti wano tugenda kuyisaawo kino wano beetaaga kolasi tuteekewo zireme kumenya nguudo naye ebyaffe reaction kiki ekiriwo ndabye minisita nga ddala alinga oli omusajja gwenjogeddeko ngayogera ebigambo bingi aze ne ssenyiga muluma bwafeesa bwakolaki naye kakati ono yandibadde tatugamba bino kati yandibadde yabitugamba dda era kubanga wabeerawo no anticipation okusuubira nti okuteebereza nti ekintu kino kyakabaawo olw'ensonga eno n'eno 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 naye bwe batopulaninze kikukwata nga teweetegese kati ne tubeera ng'abantu babaggaliddewo medika nkubuulire ewaffe nnyina mukwano gwange amuyita Sefuuya waliyo n'abaala bangi abakinjaayi simanyi bwe bagenda kuzzaayo bantu kubanga ente baali bazisuubula ne bazireeta ne bazisala kati saawa eno tebasobola kusala kati bali mwezi gwakubiri kyokka balina abaana ab'okuzzaayo kakati bambuuziza kati tukole ki nange simanyi kyakubaddamu kati naye minisita kweno statement gyakoze ndowooza bagiwulidde medi nga tugenda ku supplementary njagala nnyo bannayuganda bategeere ekintu kino kyekitegeeza supplementary budgets sente ezo baba bazikozesa dda kati bazireeta bulesi mu palamenti kumpi kukakasa nti ddala ezo twazikola ki twazikozesa naye ekibuzo kitutatera kubuuza nti mwazikozesa kukola ki kuba kakati ono agwe twagala supplementary tugule ndowooza ekigambo kyekimulemye okutegeeza obulungi kyekitegeeza twagala supplementary tugule Uganda tegulanga ddagala lino kasokedde ng'emyezi 2 gibeerawo nga waliwo kalusu tebagulanga ddagala honorable alina kyayogedde ekyokusala sente z'ebyobulimi kati budget framework papers zazze naye tetunakutuuka kubyogerako mu bulambulukufu bwabyo omwo mu sente ezo mwe mubeera sente ezigula endokwa mwe mubeera sente ezisasula abo bananyini bed era kati bananyini bed omanye entalo bwe zibeerawo twalwana wano olutalo lw'emmwanyi twali basatu ono abedi nange basically nga twegayirira abantu bane mutwegatteko ate amawulire go wagatuwa wano kakati tubagamba nti basaze sente naye waliyo abalina bed gavumenti betasasulanga kati tugenda mu lutalo okubalwanirira okulaba nti sente ezo ziddayo wali basobole okusasulwa lwe tunaabayita mu palamenti nti abange mujje mutubuulire embeera tolabako no bwebaba bazze bajjayo babiri ate baba bazze basindika very unserious human beings nga tebasobola na kunnyonnyola situation gye bayitamu kakati okusala obusazi bajeti ya agriculture is abominable kubanga wano mu Uganda 90% abantu emirimu bagijja mu byabulimi gye balima naafuna emmere gyalima naafuna byatunda buli kimu kakati oli akugambye nalako President Museveni ennaku ezo ng'agamba nti okubeera mu byobulimi kitegeeza ensi njavu sakkiriziganya naye n'omulundi n'ogumu Denmark ogimanyi bulungi Denmark yezimu ku nsi ezisinga okulima simanyi oba njavu Netherlands zizimu ku nsi ezisinga okulima Germany zizimu ku nsi ezisinga okulima simanyi oba njavu fe ekitulemye wano kimu kwe kutegeka ebyobulimi byaffe bibeere nga biyamba oyo akola omulimu gw'ebyobulimi n'okubyeyagaliramu ewaffe nnina abantu abali mu mmwanyi kati bw'ogamba nti baavu oba onsesa naye nga bali mu byabulimi
emmwanyi mmedi eya kiboko kati eri ku 5,000 kilo emu, eyakase kati mutwalo gumuza mu 1,200 kilo emu. Kakati singa tugendera awo era kyova olaba olutalo olw'emmwanyi muwulire teruggwanga, lukyaliyo. Waliyo abaagala okujja babajjeko ssente ezo mubeere nga si mwe muzifuna. N'olwekyo mwegendereze nga tuyisa olutalo lw'emmwanyi mutwegattangako, naddala mmwe abali mu kusuubula emmwanyi n'okulima. Emmwanyi tuzisige nga Katikkiro bw'atugambye, tuzirime buli wamu we kisoboka. Naye waliyo abaagala okuzibba, abo be tuba twerinda. Naye tobeerinda nga gwe tolinayo wadde omuti n'ogumu. Meddi kintu kinyala okusembyayo ku nsonga ya budget. Ababaka tugenda kati okutandika okwogera ku budget seriously mwezi ogujja ogwokusatu paka mu gwokutaano tuba twogera budget. Tubeegayiridde bwe tuba tubuze mutuleke tulwanirire ebintu ebimu, kubanga ssente bwe ziba tezirabise ne bwonsaba ki mba sijja kusobola kukifuna. Ewaffe abantu basaba amasannyalaze, basaba enguudo, basaba ebintu bingi and they are justified. Naye budget eno kiba tekiriimu ne bwokinsaba. Olwekyo omubaka Joyce Baga Hon Richard simanyi ono yakiikirira ono ne bwalabika tebimukwatako nnyo, abe waffe abakozi tajjanga nayo tamanyi oba gyebasiiba. Naye bw'oba oyagala oyinza okugamba n'empaka liŋŋanyiza gye bali ewaffe abakozi bo bayita abakozi. Abalimi si bakozi according to him. Ye abalowooza nti bakozi basomesa abo ate nga bali mu bibiina. N'olwekyo budget kintu kikulu nnyo eri omulonzi. Era omulonzi yandifuddengayo nnyo okulaba budget bw'eba eteesebwa amaaso ge gabeera ku TV awulire banjogerako ki. Meti luli edda nga babasoma budget nga abantu bateekako ready bawulire, buli omu ng'agula n'amanda awulire budget bagamba ki. Kati saawa eno abantu tebabeera ku budget lwe tugiteesezaako, baba bali mu bintu birala nnyo. Njagala Medi onzikiriza akantu kano okagamba abantu ba Buganda. Waliwo ebintu ebiri mu Buganda wano nga ndowooza nti nabyo tulina okubitunuulira tulabe engeri gye tubikwatamu. Maybe emipiira ogiraba, emipiira gino gye tulaba, emipiira omuntu abeera ku mupiira n'agulaba n'amala okugulaba n'agunyumyako n'asiiba nga gwanyumyako wiiki n'alaba omulala, ebbanga lyonna ne liggwako nga kumpi takoze. Ogenda okwesanga ng'omuntu akaddiye alina 40 years nga buli kimu ekikwata ku mupiira akimanyi, naye nga talinayo wadde omuti gw'emmwanyi, tazimbanga nnyumba, tawasanga mukazi alowooza mupiira. Buli kimu kye mukola naddala nga ky'abantu abatali bannayuganda nga beebweru tukikole nga tulekamu. Ekyo njagadde nnyo kibulira abaana baffe abaawano, naddala abaana abavubuka, twegendereze nnyo bye tukola, kubanga buli lw'ogenda okulaba omupiira ogwo obwongo bwo gy'obutwala si kibi okugulaba, obwongo bwo gy'obutwala naye manya w'okikomye. Ekyokubiri internet, oba nkiyita ntya mu Uganda, internet, emitimbagano. Medi esimu eno eringa bebi, buli lwokeera giwa ssente. Kakati omwana abeera ku mutimbagano n'ateekako data katugambe wa 2,000 n'asiiba ku ssimu ng'ali ku ssimu, kiba kitegeeza obwongo bwe bwonna tagenda kukola ku olwo, agenda kusiiba ku ssimu. Ate ebintu ebisinga okubeera ku ssimu bye bino: kuvumirako bannabyabufuzi, ani gw'anaavuma n'avuma oyo. Olaba nze nalinga ku radio ku TV nga ndaba abantu bavuma Katikkiro ku TV ku ssimu. Kakati oba oliawo nga oli akuvumye kino, mwana muto tamanyi kyakola, essimu nayo tamanyi bwe bagikozesa. N'olwekyo abantu mwenna bawulira olulimi luno lw'enjogera, buli kimu ekize naddala tekinologi tukikozese bulungi kutuyamba kugenda mu maaso, si kukikozesa bubi ate kutuzza mabega. Amaanyi ge tulina ng'abavubuka kati eno ye tayimu y'okugakozesa okusinga okubeera nga tugakozesa bubi ate gatuzza emabega. Njagadde nnyo nzikirizaako mukwogera Medi, n'olwekyo Katonda akuwa omukisa omunene. Kino kirungi nnyo okubuulira abantu we tuli nakyo ekiddako. Mbagambye essuubi lye tubawa ffe ababaka bammwe tuyimiridde bulungi, emitwe gyaffe gikola bulungi. Budget banaagiteekawo giteesaako, tujja kusobola okugiteesaako. Naye nga gye twatandikidde mulaba we tuyita, oli aleese kintu kitono nnyo kya mmwanyi naye naffe mutuwe. Tagambye nti mwe tebabawa,
agambye babawe naye naffe batuwe tulina obukubuli emmwanyi zaffe bali ne bava mu mbeera kakati kiki ekibajje mu mbeera kubanga sente zetugamba nti owakalusu omuwadde ono wemmwanyi yakuzaako musango ki kakati tugamba ebyo byonna tusobola okubirwanirira kubanga nabali abagaliza akalusu nabo balwaniranaye okusomoozebwa era kanso omwaka ogeddeko tulina okusomoozebwa wano mu bitundu bya Buganda nti abantu baffe aba Buganda betukiikirira emirundi mingi obukozi basinga kubulaba nga myenze n'enziika singa nagenda okuziika ku ssaawa 8 ne palamenti etandika ssaawa 8 bwe banaayita ensimbi ez'emmwanyi nga siriiyo nga katugambe ne lumu taliiyo katugambe n'omulala taliiyo ava ebusiro nga n'omulala ava emasaka taliiyo nga n'omulala at the end of the day kitwagala tekijja kukola ki kakati ekisookerwako tulina okukwasaganyiza awamu abakulembeze ne betukiikirira tukwasaganyiza wamu tutya bajeti yiyo tujja tugirwanirire nga nabo bennyini bakirowoozaako tulwana nabo balwana baga nti abaayi mu palamenti mukole eki mubeereeyo ebyo mubirwanirire ebintu ebisinga obungi media ntitubeere realistic tubeere bamazima twandibyagadde nnyo mu mitima gyaffe tubyagala mu bwongo bwaffe mwebiri ne bwe twagala bikole gwe mmedi mbadde wano enfunda nnyingi nga nkunnyonnyola fe opposition biki bye twagala okukolera bannayuganda singa ffe tubadde mu buyinza waliwo okusomoozebwa okulala nti bannaffe be tuli nabo bangi nnyo okusinga ffe bwe tutuuka sipiika bw'ateekawo ekibuuzo kitegeeza abasinga obungi bye banaddamu bye tujja okugenda nabyo katulina omulimu omunene ogw'okukkiriza bannaffe bano babyakatonda obakkirizisa nti okulima emmwanyi ffenna kitugasa nti okubeera abalamu kigasa Uganda yonna nti abaana baffe okusoma obulungi Uganda yonna kigigasa tulina obbakkirizisa abamu bakkiriza sijja kugamba nti bonna tebakkiriza abamu bakkiriza era olaba otuuka mu kulonda ku bintu ebyenjawulo babeerawo bambi abamu abagamba naye twandikoze tuti nga bw'ojjukira ku ssente 1 billion ezagenda ku buli district okukola ku nguudo olw'okuba kyali kikosa buli muntu kyava mu opposition buli omu yagenda okulaba nga mutuufu enguudo mbi buli omu nakkiriza ne kiyita n'ekiteeso ekirala ekiteeso era kyava mu opposition nga tukulemberwa Naluyima minisita waffe wa local government okuddira emisolo egisoloozebwa mu gavumenti ez'ebitundu mu kifo ky'ogitwala obutereevu ku ssenta gisigaleyo gikole emirimu mu gavumenti ez'ebitundu wadde nga tebannakiteeka mu nkola naye ffe twakiyisa kitegeeza nti tulina omulimu munene ogw'okukkiriza bannaffe bano nti ebitugasiza awamu tubikoleko wamu